Wabeerayo omusumba nga yayawukana n'omukazi we nga ayina omukazi omulala nga asumba abantu, eyo Ekanisa ya Benzi si ya Mutonzi. Kiddemu ekyo. Bwe wabeerayo omusumba nga yayawukana n'omukazi we n'awasa omulala, eyo Ekanisa si ya Mutonzi, ya Benzi. Bw'olaba eno Ekanisa gye bayita eya Bujingo, bw'olaba Ekanisa gye bayita eya Kiganda, bw'olaba waliwo ba pastors awo bangi abali mu kikolwa ekyo. Aga makanisa si ga Mutonzi, makanisa ga sitani. Omusumba oyo gwe bayita Bujingo n'omulala gwe bayita Kiganda, singa abawala bano abakyala bano babatwala nga mbeerera ne batuuka eno babeefuulira, ebyo bye byabakolebwangako. Ezo ze kiboko ziyandikubiddwa bulungi nnyo. Waliwo olwaleero abasumba b'endaba nga beeyita basumba naye nga si bakyali basumba kubanga simanyi gwe bakolera. Naye bw'obeera omusumba, era tutandikana ne Deuteronomy ekyamateeka essula 17:17. Tugendeyo tulabe. 17:17 egamba bweti, this is now a priest, and he shall not multiply wives to himself. Omusumba toyina ku to multiply wives to himself. Toyina kwongerako ku mukyala wo. And his heart shall not turn aside, and he shall not greatly multiply to himself silver and gold. Nebyo ebintu by'okwagala, ebintu by'obugagga ennyo. Leviticus chapter 21 verses 13. And he shall take a wife in her virginity. Onootwalanga omuwala ng'ali mbeerera. He shall not take a widow or one divorced. Taatwalenga namwandu oba eyanoba or polluted one, a harlot, but he shall take a virgin of his own people for his wife. He who becomes an elder or pastor must be blameless. Taina kubaako kyaku nenyezebwa kyonna. The husband of one wife. Oina okubeera omusajja ow'omukazi atya omu. Ekitegeeza nga toyawukanangako n'omukyalo omulala. Olwaleero abasumba be tuyina si ba Mutonzi. Bano abasumba bonna bakolera sitaani ate beekolera, era tebalina bwakabaka gye batwala bantu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza, omusomi w'edduwa, ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza, omusomi w'edduwa, nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi, osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Leero nno tugenda kubanga tukwata ku nsonga ya bufumbo. Obufumbo buno bufuuse obufumbo. Ate mwattu seeno yokka ffe gye tuli ng'Abakristaayo, kubanga ye yalinga okunoba okukola ki nga byebiri divorce, ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye ennaku zino twesanze nga ne mubasumba bennyini ng'ebintu tebitambula bulungi eby'obufumbo. Owulira oli agamba nti mukyala wange yayagala omusisi wa chapati, so nina okuwasa omulala, n'agenda n'awasa omulala. N'owulira oli nti mukyala wange yalina ekikulukuto, nali sisobola kugumira bizibu bye, naye n'awasa omulala. Ebintu ebifaanana bwe bityo. So y'ensonga lwaki njagala mmanye ate bano ab'enzikiriza ya Yahwe b'obufumbo babwogerako ki, era bulina kubeera butya. Bwe tuba tufumbiraganiddwa tewali kwawukana mpaka ebyo bye twagala okubanga tukoonakona ku olwaleero. Musumba nsanyusa okukulaba. Esebo Bannayuganda baabo ku Yugi Updates era babuuzeeko tusimbule. Era nga bulijjo neyanziza okubeera nammwe again ate n'okwogera gye muli, era nga tuzze okuleeta ekigambo ky'obulamu. Muli muti eyo
nsanyuse okukomawo eri gye muli. Wewa Musumba onaku lwaleero saagala kwogera bingi. Yes. Njagala genda butereevu ku nsonga y'obufumbo. Yes. Mwe Bayibuli yammwe eno. Yes. Eyogera ki ku bufumbo? Ku kigambo ky'obufumbo. Webale nnyo ssebo. Nandyagadde kusooka ku kigambo ky'obukristaayo kyoyogeddeko katono wali. Naye kantandikire wano. Manye ekigambo ky'obukristaayo, kigambo Christian nakyo kiva mu kigambo Christian abagoberera bye batategeera. Okay. So kaddemu Christianity. Christian comes from the word Christian abagoberera bye batategeera. Okategedde akantu ako. Okategedde. Aha. Kale n'olw'ensonga eno. Ako kasimbulawa. Anti nakugamba Oluzungu luva mu bigambo bisatu. Latin, Greek and Germanic. Okay. So nga tebana bakuwa kigambo ky'Oluzungu eno. Basooka eri ewaabwe. So sometimes kale bajja kunyonyola nti ekigambo Christian kijja kuva eri mu bukristaayo kubanga bagendere wansi wa Christ, something of that nature. Naye nga it's not true. Otherwise katikatudde ku ky'obufumbo. Obufumbo kintu kikulu nnyo. Era njagala kukinyonyola bwe nti obufumbo ndagaano. Ate omutonzi akolagana n'endagaano. Takolagana na bintu byonna ebirala. A covenant, as I said, a covenant is a contract between two parties, or it is a solemn oath between two parties. But each party has got an obligation to fulfill. But the most sacred covenant is blood covenant. Kwegamba endagaano eba ya muwendo ate nga y'abantu babiri. Naye buli omu ayina ky'alina okukola okugituukiriza. Naye ate endagaano y'omuwendo y'endagaano yaki ey'omusaayi. Ate bwe tuba tutunuulira ku ndagaano ku bufumbo bwa musaayi gutya. Era kye njagala okusooka okutegeeza nti abantu olwaleero kye batamanyi obufumbo kye baayitanga obufumbo olwaleero bwayonooneka. Mulimu amaka matini nnyo agategeera ekintu obufumbo. Naye obufumbo kintu kya muwendo eri omutonzi. Kubanga kye kigenda okuvaamu ezzadde erigenda okuweereza omutonzi. Era nedda waaliwo ebyabeerangawo nti singa waabeerangawo obutali bulongoofu, obutali bwenkanya, era bwe wakwatibwangako amateeka gakukolangako nga bwe galina okubeera. Ekyokulabirako bwe wavanga wano n'okwata omuwala n'ojja n'omwegattako. Yes. Bwe bakukwata actually n'obwetabeera rape nga mukkirizaganyiza. Naye bwe bwakwatibwanga ng'omufudde omukazi kiki ekyabeerangawo. Katugende mu Exodus essuula 22:16-17 oba ye tuyita Exodus yeki mu Luganda. Okuva. Okuva. Yes. Bayibuli yo 22:16-17. When a man who was a virgin, nsinga omusajja anaalimbalimba ng'omuwala akyali embeerera, who is not betrothed, atali mu kwagalwa kwonna, and lies with her, ne yeebaka naye, paying he shall pay her dowry for a wife to himself. Ojja kusasulayo omuwendo abeere omukazi wo omutwale. And if the father absolutely refuses to give to him, naye taata singa anaagaana, he shall weigh money according to the dowry of virgins. Ajja kubala esente ez'enkanankana n'ez'okusasula omuwendo gwaki ogw'obufumbo ozisasule. Ataddemu amukumme. Simanyi ontegedde bulungi.
sikutte bulungi singa wavanga wano omusajja noweebaka ne muwala wa gundi n'omukwana exactly n'omukwana n'omufuna yugolinga agamba nti tukwata bakwate singa nva wano n'enkwano omuwala nakkiriza ne tugenda ffenna exactly nga naye embeerera neweebaka naye nga kitaawe takimanyi kitaawe toze ewa kitaawe n'amukuwa noweebaka n'omuwala oyo n'omuggyako mu luzungu ze tuyita tokens of virgin oba n'otwala omubiri gwe ogw'obukyala exactly omuwala oyo kiki ekyabeerangawo wali olina okumusasula n'omutwalira ddala n'abeera omukazi wo taata bwe yagaananga yabalanga omuwendo ogw'okumufuula omukazi n'ogusasula ate n'amukuma ekitegeeza alina olukusa okujja n'amuwa omulala ate n'amuweera bwereere kubanga olwedde yafuna ddaki omuwendo guli wagusasula gwe okitegedde so kiri gyali either amukuwa oba amutwala naye ng'amaze okukuba fayiro exactly kubanga wamufuula mukazi nga ki tali mukazi ng'akyali omuwala that was how it was so important. Ebyo bisomye muki biri mu Exodus oba okuva essula 22:16-17 oba tusobola okuddamu ne tusomawo nkitegedde very good so kati ekyo kyakulaganga nti omuntu yali tasobola kumesinga bwatyo ekyokubiri katugende mu kitabo ky'amateeka omanye abasumba betulina ennaku zino balimba nnyo olwaleero bagamba nti endagaano enkadde yakola etya yagibwawo naye bwe batuuka mu bufumbo bagyeyambisa bwe batuuka mu kuwaayo bagyeyambisa naye bwe batuuka ku mateeka amalala agabakwata ne bagidduka endagaano eno enkulu ekyaliwo namu newankubadde nga waliwo amateeka agagibwamu galiwo mu kiseera kitono nnyo naye endagaano enkulu ekyaliwo n'okutuusa olwaleero kyaliwo naye ekyakola ekola bulungi nnyo so ebyesente bino tebiri mu New Testament ebyesente bitya ogambye nti bwe batuuka mu biweebwayo bagikozesa naye mu ndagaano enkulu mwe byalambikibwa bulungi nnyo kale mu mpya mwebiri naye ng'ate mwene enkulu ebirambika bulungi nnyo neeteekawo n'amateeka gaabyo yes Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisuwa ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 nooti oba ku nooti 75 234 nooti 360 Zion Camp suula mpya. Kati katugende mu kyamateeka ekitabo ky'amateeka essula 22 nayo okuva ku 13 tuwulire obufumbo bwali butya bwali buzitowa butya. If a man takes a wife and goes in to her and hates her, singa wanaabaawo omusajja n'atwala omukazi
n'amwagala naye bwe kituuka ekiseera najja mukyawa. Then he makes against her a shameful charges. Najja muteekako omusango ogutaliimu makulu. Bringing up an evil name on her. N'aleeta erinnya ebbi ku mukyalo oyo. And says, n'agamba bw'ati, I took this woman, and when I came near her, I did not find in her the tokens of virginity. Bwe namutwala ne ndowooza nti yali mbeerera, naye bwe nagenda okusanga ng'omukyalo ono tegali mazima, si mbeerera. Then the girl's father and the mother shall take and bring the girl's tokens of virginity to the elders of the city to the gate. Wano waliwo okunnyonnyolwa. Era kyova olaba obufumbo okumanya nti kyali kintu kya muwendo n'okutuusa olwaleero bw'oba obutegeera. Omuwala bwe yafumbirwanga yagendanga ne ssengaawe, ndowooza na wano weebiri bingi. Ne bagenda n'olugoye nga complete olugoye olwo luli lwa white, teruliiko kantu konna. Olugoye olwo lwe baateekanga wansi okwebakirwako omulenzi ono n'omuwala ono. Lwaki? Kyekigenda okupuruvinga nti ono omuwala gwawasiza asanze ng'akyali ki? Mbeerera. Kati olugoye olwo bwe baalutwalanga baaluterekanga. In any case oyinza okutuuka eyo ne weefuula nga bano abasumba abamu be tulabawa mu makanisa nga beefuula. Nali ndowooza nti oli ki? Muwala, oli virgin, ne nkusanga ng'oli kintu kirala. Kati abazadde bano baalutwalanga olugoye ne balukola ki? Ne balutereka. Kati ekiseera ekyo bwe kyatuukanga olugoye luno baalikomyangawo singa oba olimbiridde omuwala ono. Nti sebo olimba. This was the stained blood sheet from the wedding night proving her virginity. Kwegamba lwayolesanga nti ono omuwala yali ki? Mbeerera. Bino bisomawa? Ekyo ekitabo tuli mu kitabo eky'amateeka essula 22 okuva ku 13 kati tuli ku 15. And the girl's father shall say to the elders, I have given my daughter to this man for a wife, and he hates her. And behold, he has laid a shameful charges, saying, I have not found in your daughter the tokens of virginity, and yet see the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the garment before the elders of the city. And the elders of the city shall take that man and punish him. Bwe kyasangibwanga nga kituufu nti olimbye era ne basanga ng'omusaayi guli ku lugoye, omusajja ono yatwalibwanga ne bamuwa ekibonerezo. Kibonerezo ki? Katugende ekyamateeka 25 ogwokubiri mpaka ku gwokutaano mpaka ku gwokusatu. Then it shall be, if the wrongdoer is a son of stripes, kinaabeeranga nti omuntu ono akoze ekintu ekyo bw'anaabeeranga omwana ow'okukubibwa kibooko, mbooko meka ezinamukubibwanga. The judge shall cause him to fall down. Judge oyo oba omulamuzi anaamugambanga agwe wansi. And one shall strike him before his face enough for his wickedness by a number. Anaakubibwanga okusinziira ku migga egyo eginaaba gimulagiddwa. He may give him 40 stripes. Asobola okumuwa emiggo 40. He shall not add more, lest if he should exceed and beat him above this with many stripes, then your brother would be dishonored before your eyes. Kati muganda wange ekyo tekyali kyakuzanya. Wakubibwanga bulungi nnyo. So amateeka gabaddewo. Amateeka gabaddewo. Anga lyonna. Actually katuddeyo tukasome bulungi.
Then it shall be, if the wrongdoer is a son of the stripes, the judge shall cause him to fall down, and one shall strike him before his face, enough for his wickedness by number. He may give him 40 stripes. He shall not exceed more, lest he should exceed and beat him above this with many stripes. Then your brother would be dishonored before your face. Katuulira comment. In the second temple times, the Sanhedrin court had experts who were used when scourging a prisoner. Edda wabeerangawo be batraininganga okuba nga balina enkuba gye balina okukuba. Era bwe wakwatibwanga mu musango ogw'enkananga bwe gutyo ne bakuleeta mu maaso g'omulamuzi, wabeerangawo be batraininganga okukuba kibooko ezo. Era abakubi abo be bajja okukuba omulokozi. Embooko ezo bakubanga mmeka? Due to this scripture, they would make whip with 13 leather stripes and would whip the prisoner 3 times. Kati olaba ngo olukoba lwe basala ku mbogo balukolangamu obuntu mbasala obuntu 13 ku lukoba lumu olwo. Naye ate ekyewuunyisa, wuliriza nga tetunaba kumalayo awo. They would whip the prisoner 3 times. Every part of the body was a fair game. Kubanga omupiri gwonna gwali gukkirizibwa okukubibwa. Also attached to the end of each whip would be rocks, glasses, pieces of stones, and other sharp objects to inflict the great pain. In other words, kyebakolanga bayasanga eglaasi oba ekicupa ne bakwata n'amayinja ne bagasekula n'amagumba, kati ne bagateeka awo gonna ne bagamixinga. Kati oli bwe yagendanga kukuba byeyateekangamu eri kibooko. So bwe yakubanga bw'ati omulundi gumu, kibooko zino weeyise wonna omubiri gwonna egenda ekola ki? Egenda esala. Ate mu kusika bw'ati kati biri ebigiraasi ne bikola bitya? Ne bisala ne biyingira. In other words, yakukubanga emirundi 3 naye jjukira nti emirundi 3 gikola kibooko meka? 39, kubanga zaalingana -1. Era tujja kulaba script eyo. Era ne maama wo bwe wavanga ku kibooko ezo yali tasobola ku-identifyinga nti ono mutabanyi wange. Okategedde akantu ako? Kyekyali ekibonerezo. Kw'ono avudde wano n'avoola omwana w'Omuyisirayiri ng'amaze okumuwasa n'atuusa ekiseera n'amugoba. Ng'alimba nti yali virgin. Era kino nkiteeka ku musumba gwe bayita Bujingo. Ntunuulira bulungi mu kamera. Omusumba oyo gwe bayita Bujingo n'omulala gwe bayita Kiganda, singa abawala bano abakyala bano babatwala nga mbeerera ne batuuka eno babeefuulira, ebyo bye byabakolebwangako. Bujingo bali mu kubya kibooko. Ezo ze kibooko ze yandikubiddwa bulungi nnyo. Kategedde akantu ako? Nkategedde. Bujingo yakola nsobi kyo. Ekyo kiba kitegeeza nti omenye endagaano. Kubanga bafumbireganwa bulungi mu bufumbo butukuvu. It means that you have broken the covenant. Exactly. So n'olw'ensonga eyo era ne Shawulu wana akunnyonnyola 5 times in Bakolinsi abokubiri essula 14:24, 5 times I received 40 stripes -1 from the Jews. Kyena kugambye zaalinga kibooko 39. So bakubanga 39 kubanga jukira emirundi 3 zakolanga 39. Naye wano mukyawandiikibwa bakulaga mbooka 4. But they had to subtract 1. Okay. So ezo kyekyali ku kintu ky'obufumbo. Naye singa tusanga omukyalo ono nti naye ky'obadde oyogera kibadde kituufu, omukyalo ono teyali mbeerera, waabangawo ki? Katuddeyo.
ekyamateeka 22 kadde mwako eh kadde mwako singa tusanga nti omukyalo ono ekyayogerwa kyali kituufu teyali mbeerera kubanga jjukira omuwala bwe bamuwambiranga mu nsiko ne bamuwamba bwe yakomangawo jjukira eri gye yali bw'akuba enduulu nga tewali amuyambye yajjanga n'abuulira kitaawe ne nnyina nti waliwo ampambye kati kitaawe ne maama we ne bamanya nti omuwala gwe balina takyali ki mbeerera so which means atali mbeerera bwe bagenda okumuwaayo era tebamuwaayo nga mbeerera bamuwaayo ng'omukazi naye singa yasigala mu bulimba nti yali mbeerera ate nga tali ne bamuprovinga nti si mbeerera kiki ekyamubeererangako 19 ekyamateeka 22 okuva ku 19 jjukira wano twalabye embooka ezikubibwa omusajja nga Bujingo oba ezikubibwa nga Kiganda ebyo bye bakola ebyo okitegeera wano bwe tuddayo singa nti kituufu actually bwe tugenda ku 19 22:19 egamba and they shall fine him 100 pieces of silver omusajja ono era still bwe bamala okumuwa punishment y'okumukuba bamufininga ina ne sente zalina okuwaayo and he gives them to the girl's father because he has brought an evil name of a virgin of Israel and he shall be his wife and he may not put her away all his days ekitegeeza omuwala ono tagenda kumufaako agenda kusigala naye ennaku ze zonna ez'obulamu abiri but if the thing is true that the tokens of virginity have not been found for the girl naye bwe kinaasangibwa nti gaali mazima omuwala ono teyali mbeerera then they shall bring out the girl to the door of his father's house and the men of the city shall stone her with stones and she shall die for she has done fully in Israel to commit fornication in his father's house and you shall put away the evil among you. Mchala yalinga wakutibwa omukyala singa bakisanganga gaali mazima nga yalimba nti yali mbeerera naye nga tali omukyala oyo yatwalibwanga nattibwa awo wenyini wenjagala okugira nti ekitegeeza mu Bayibuli muno omukyala alina kufumbirwa nga mbeerera bwe kyandibadde era tetulinayo kuba bw'otandika okutunuulira obufumbo obwaffe bwe tulina muno abaana bafumbirwa embeerera byaggwako dda so tugamba ekitegeeza tuli mu kibi mwe tutambulira muli mujere ensi eri mu kibi bwendaba exactly ensi eri mu kibi ndabanga mwe tutambulira ekibi abantu kye batambuliramu abaana bo basooka gezesa ekyo kikyamu nnyo nze ndabanga Musumba ekyalibadde nakyo ekituufu wakati omwana w'obuwala naye omusaasira bw'ajja gy'oli ng'oli impotent naye nga mumaze buli kimu kyonna n'embaga naye najja gy'oli ng'oli impotent. You see kyenjagala okutegeeza tewaliyo kintu ekigumu eri mu maaso g'omutonzi omutonzi tasobola kukuwa kirungi nga gw'oli kibi kiba kitegeeza nti omutonzi alina amaanyi n'obwobeera nga mulwadde yasobola okuwonya endwadde yonna akuwonya kubanga akikusimidde okukikuweereza obanga agamba nti kigumire era kintu kitono nnyo mu bantu batono nnyo bakyogera naye bameka gwe wali olabyeko nti bagenza okumuwa omukazi ne basanga takola tuwulira lugambo naye ebigambo by'abantu bye babeeramu nalindabye nti wuuyo ali impotent obuzibu we buli weewano essaawa eno olina ekigambo ky'oyogedde olwaleero waliwo kye tuyita lawlessness kitegeeza awatali mateeka ekyokulabirako abakkiriza kubanga bwe tuba twogera obufumbo actually obufumbo buli genero bw'abakkiriza
n'abatali bakkiriza. Naye ekituufu ennyo kiri nti ekibuuzo ky'obuuziza omukyala, there is a difference between two people. There is a virgin and a woman. These two people are different. Omukyala kiba kitegeeza nti wafumbirwa. Gwe okuyitibwa omukyala olina okuba nga wakola ki? Nga wafumbirwa. Naye bwe twogera ku virgin tuba tutegeeza omuwala. Era obufumbo bulina okubeera kiriya obwa Bayibuli. Olina okufumbirwa nga tonaba kukola ki? Kuyita mu mbeera ezo. Nga tonaba kwegatta. Exactly. Nga tolina kuba nga weegase. Naye weero bwe kiba nga kibaddewo ne weegatta n'okola ekibi, kubanga ng'ekibi bwe kyajja waliwo okwenenya n'emitendera egyo gyonna n'olyoka ofumbirwa. Naye tekyandibadde kirungi ate omuntu abadde omukazi ate ne bamusasula nga embeerera. Era wandibaddewo ebirina okuweebwayo ebitenkanankana n'oli omuwala bwe kirina okubeera. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omusumba ono ddala yalibadde adda ku kituuti okwo n'addamu okubuulira enjiri. Wonderful, obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo. Njagala kunnyonnyola ekigambo kino. Waliwo olwaleero abasumba b'endaba nga beeyita basumba naye nga si bakyali basumba kubanga simanyi gwe bakolera. Naye bw'obeera omusumba era tutandikana ne Deuteronomy ekyamateeka essula 17:17. Tugendeyo tulabe. 17:17 egamba bweti. This is now a priest, and he shall not multiply wives to himself. Omusumba toyina ku to multiply wives to himself. Toyina kwongerako ku mukyala wo. And his heart shall not turn aside, and he shall not greatly multiply to himself silver and gold. Nebyo ebintu by'okwagala, ebintu by'obugagga ennyo. Abasumba nga bye baagala. Okitegedde? Waliwo n'amateeka wano nno makalikali nga gagamba even omusumba ono sebo bwe tunaagenda mu kitabo ky'Abaleevi kijja kutulaga nti omusumba teyandibadde nga awasa n'omuwala atali mbeerera. Yes. Si bintu bya kuzanya. A priest shall not take a wife who is not a virgin. Tugende mu kitabo ky'Abaleevi. Okitegedde Leviticus. Abasumba bawasa bazaalako. Okitegedde kyeŋŋamba. Simanyi kikyogamba. Olaba? Leviticus chapter 21 verses 13. And he shall take a wife in her virginity. Onootwalanga omuwala ng'ali mbeerera. He shall not take a widow or one divorced. Taatwalenga namwandu oba eyanoba or polluted one. Polluted yaliwa. A polluted woman, that is the one who is used by everyone. Okitegera kyeŋŋamba? Malaya. Simanyi gwe bajjawa mu kasino? Cannot. Babeera wangi ku street bayimirira. Tosobola. Okitegera kyeŋŋamba? Oyo takyali mukyala w'omusumba oyo. Polluted one. A harlot. But he shall take a virgin of his own people for his wife.
oyina okutwala omuwala nga tegerekeka omujje mu bantu bo n'olyoka omufumbiro. Okitegedde ge mateeka g'obuweereza. Omanyi ebintu bino biriko amateeka gaabyo. Abantu kati bakola ebintu bye batategeera. Bino bisoma mu Bayibuli eri eyiyo? No, ne mu Bayibuli yonna zonna. Nga tebabisomera bantu. Okitegeera kye ŋŋamba, Bayibuli zonna zibirina. Aha. Kati katuveewo awo mu Baleevi tugende mu New Testament. Qualification for pastors. Ani alibadde omusumba? Ani alibadde omusumba? Qualification for pastors. Okay? Let us go to... Nakyo kyawandiikibwa mu Bayibuli? Yes. Yes. 1 Timothy chapter 3 from verses 1. Faithful is the word. Oba faithful is the word. Ekiti? Faithful Oluganda omanyiru. Obwesigwa. Obwesigwa kye kigambo. If anyone desires the office of an elder, olwaleero elder gwe bayita bishop. Naye nga kikyamu ky'ekigambo kyandibadde elder. Or pastor, let's say. He desires a good work. Ekyo kirungi nnyo omuntu bw'aba akyagadde kubanga akyegombye eyo office. Bw'oba ogyegombye nungi nnyo. He who becomes an elder or pastor must be blameless. Taina kubaako kyakunenyezebwa kyonna. The husband of one wife. Oyina okubeera omusajja ow'omukazi atya omu. Ekitegeeza nga toyawukanangako n'omukyalo omulala. One wife. From the inception. From the beginning. Paka. Not even nti waliwo bino ebyokubuzaabuza nti bwe nali nga sinabakukkiriza nalinayo nenjawukana naye balinayo n'abaana. Omwana wange omukulu exactly namuzaala eri oba bino na bino nga sinabakubeera mukkiriza naye bwe mmala okukkiriza nenfuuka kino kati gano mateeka ga buweereza. Nyinza okuba ng'abantu abo nabafuna sinafuuka musumba. Nena ndowooza oba blameless baba toba blameless. Bw'oba nga wakifuna n'obwaba nga wayawukana nga tonaba kubeera mukkiriza ne bajja bakufuula omusumba n'otegeera kino obusumba olina okuvaamu immediately. Kitegeera. Okategedde akantu ako. Okubeera blameless. You have not to be blameless. Exactly. He who becomes an elder must be blameless, a husband of one wife, alert mentally, sensible of good behavior, hospitable and able to teach. Ogawulira amateeka ago. Ebyo ebirala si bizibu nnyo. Oyina okuba nga omukazi oyina okuba nga toyinaako kyakunenyezebwa, oyina omukazi omu nga amagezi go malungi nga kwegamba ate oyina empisa nungi. Oli muntu w'abantu ate ng'osobola n'okusomesa. Not drunkard. Toyina kuba mutamiivu newankubadde ng'olina osobola okunywako wine. It is accepted. One whose hand is not quick to strike. Nga toyanguwa kulwana but humble. Not contagious and not loving money. Toyina kuba musajja ayagala sente. Yes. A true elder of Yahweh should not be marketing the good news of Yeshua or be money driven. Toyina kuba musajja atwalibwa sente. Abookogera abasinga bavaamu akasente. Kubanga kati churches zirimu bingi ebyokusolooza. Okitegeera kye ŋŋamba. N'okugula amafuta. Ruling his own house well.
having children in subjection with all purity. But if anyone does not know how to rule his own house, how will he care the congregation of the Most High? Singa amakago gana kulema okufuga ate osobola otya okufuga ekkuŋŋaaniro ly'omutonzi. Okay. Kale zino ze qualifications zonna bw'ogisoma. Omukyala anoba. Yes. Kakati gona onaabeera otya wali n'osumba endiga? Tosobola. Kati bw'oba osomye ebintu ebyo byonna. Yes, yes. Ndabanga abasumba baffe bangi tebakolifayinga. Anti kyenkulaga olwaleero abasumba be tuyina si ba mutonzi. Bano abasumba bonna bakolera sitaani ate beekolera. Era tebalina eyo bwakabaka gye batwala bantu. Kubanga ngenda kukikulaga wano. Tulabye nti bino byebisaanirizo ebigwana omusumba ono. Ebisaanyizo. Katugende ku gw'omukaaga. He should not be a new disciple, lest being puffed up, he may fall into the condemnation of the devil. Talina kuba mukkiriza mpya. Wabula alina okuba ng'aludde mu kigambo. He must have also good witness from outside. N'abantu wabweru balina okumwogerako nti omusajja oyo mulamu. Nga bakuwaako obujulizi. That he will not fall into reproach, into sneer of the devil. Nga tojja kugwa mu bino ebikemo bya sitaani. Kati tulabye qualifications ezo zirabye. Kati katukwate ku bufumbo bwennyini. Obufumbo walimu okwawukana oba nedda. Bayibuli egamba etya? Let's go to Mark chapter 10 from verses 1. And rising up from there, he came into the borders of Judea by the other side of Jordan. And again crowd came together to him, and again taught them as they were accustomed. And coming near, the Pharisees asked him if it is lawful for a man to put away a wife, tempting him. Ulire ekigambo ekyo. Bw'avaayo omulokozi n'atuula nabo mu Yudea, abantu ne bajja gy'ali, n'Abafalisaayo bano bapasitaazi ne bagiramu. Ne bamubuuza, kituufu omuntu asobola kwawukana n'omukazi we? Naye ng'ate nabo bamukema. Uliriza n'ekibuuzo kyabwe eri omulokozi baali bakola ki? Bakema mukeme. Nga ye ate kye bataamanya ne bataamanya nti ono alina omwoyo ogw'okutunula mu bali abantu abo okutegeera kye balowooza. But answering he said to them, what did Moses command you? N'abagamba, Musa yabagamba atya bwe yali abaddamu. And they said, Moses allowed to write a bill of divorce and to put away. Kino kye kyawandiikibwa kino ekisooka mu Deuteronomy essula 24. Deuteronomy essula 24 ogusooka mpaka ku gwokusatu awo. We baagaanira ne bakakanyaza emitima gyabwe ne bafosinga Musa okwawukana n'abakyala. Naye ate beerabira ekintu kimu nti singa omukyala ono ayagala gwe baagala ayawukane nabo, bwe yali ategeera amateeka g'omutonzi omukyala teyagendanga. Era omukyala wa Bujingo alina credit mu nsi. Exactly. Omukyala yali ategeera ekigambo ekyo yali tasobola kugenda. Kubanga yali akimanyi singa anaagenda kyali kigumu nnyo, yali tasobola kukomawo. Okitegeera kye ŋŋamba? So kale n'olw'ensonga eyo omukyala ono yategeeranga ekigambo yasigalangawo. N'osigalawo naye nga oli mbugubi oli awo whatever, because endagaano etegeeza tewali kinaabaawula mpozi okufa. Okitegeera kye ŋŋamba? Kubanga bwe yatemptinganga mu Yeremiya essula 3 ogusooka. Katugendeyo katono then tukomewo wano. Leka tusooke tugende mu Deuteronomy essula 24
Ogusooka gamba bweti, when a man has taken a wife and married her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found a thing of uncleanness in her, and he writes her a bill of divorce and puts it in her hand and sends her out of the house. And if she goes out from his house and goes and becomes another man's wife, the later husband hates her and writes her a bill of divorce. He puts it in her hand, sends her out of his house. Or if the later husband who took her to be his wife dies, the former husband who sent her away is not to take her again to be his wife after she defiled. For it is an abomination before the Creator, and you shall not cause the land to sin, which Yahweh your Elohim is giving to you as an inheritance. Omukyalo ono yali takyasobola kukomawo okujja okufumbirwa bbaawo again singa yagendanga. Era n'obwolaba mu Yeremiya essula 3 ogusooka nagwo bwe. So bwagendanga n'ofuna omusajja omulala. Exactly. Tosobola kuvaayo n'oddewo. Singa omusajja oyo naye anaafa oba anaakugoba wali tosobola kukomawo ate n'ofumbirwa kwono omusajja. So ekitegeeza divorce mweri. Divorce yaliwo kubanga yabeera forced. Era tugenda kugiraba omulokozi agyogera kooti. Okitegeera kye ngamba. Kati wano abafarisayo bayimirira okubuuza omulokozi. Lwaki ate Musa yaweerezangayo ki divorce? Kati omulokozi akyogerako kituddeyo eri Mark chapter 10. Mark chapter 10. Akayogera Katonda ddamu atya? Yes. Yesu. He said to them, kati ku Yesu twogera Katonda. Twogera ku Yeshua. Okay. Gumuyita Yesu. Okay. But answering he said to them, what did Moses command you? They said Moses allowed write a bill of divorce to put away. Ngawo naawe bw'oyogedde tekitegeeza okwawukana weekuli. Katuwuliriza bw'agenda okubaddamu. Ogwokutaano. And answering Yeshua said to them, with respect to your hard-heartedness, he wrote this command to you. Olw'emitima gyammwe egitayina kusonyiwa, hard-heartedness, emitima emikakanyavu, etteeka lino yaliwandiika. Okay? Owulira? Ogw'omukaaga. But from the beginning of the creation, Yahweh made them male and female. Naye okuva mu ntandikwa yabafuula omukyala neki n'omwami. Ogw'omusanvu. Because of this, olw'ensonga eno, man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife. Omwami anaalekanga kitaawe ne maama we aneegattanga n'omukyala we. And the two shall become one flesh. Era babiri banaafuukanga omubiri gumu. One flesh twakyetegereza wali. That is purpose, thinking and love. They are two different people, bantu babiri naye bakwatagana mu bikolwa byabwe byonna. Ne mufuuka omuntu omu. So that they no longer are two but one flesh. Mu Lwebbulaniya tukiyita ehad. Okay. Ehad. Ehad kitegeeza nti bano abantu tebakyali babiri wabula mufuuse omuntu omu. That is, your mindset becomes one. Whatever you have to do, you have to agree with your wife. Okay. If you are the managing director, she is your deputy. There is nothing you have to pass as a law when she is not aware. Kwegamba buli kimu kyonna yalina okuba mukwatagana naye. Kale no. Therefore, what Yahweh has yoked together, man cannot put apart. N'alyoka ateekawo siiru. N'agamba eyo nno siiru y'omutonzi. Nti Yahweh omutonzi kyagasse. Tewali muntu yenna asobola okukyakola ki? Okukyawula.
ekitegeeza ne judge is judge not a man? Judge ali ku byansi. Kyembuuza judge si muntu. Anti muntu naye ali ku byansi. Aha. Tali mu byaggulu. Kati bw'abanga ali tali mu byaggulu gw'ategeera ebyeggulu tolina kutwalayo mukazi wo bamwawule. Bwekiri kuba judge biri byansi. Banga ensi singa terina mateeka. Yes. Singa tulyanirule. Okitegeera kye ŋŋamba. Nedda n'amateeka gali by the way kyova olaba omutonzi alina amateeka. Because where mu Romans essura 5:13 agamba where there is no law sin cannot be identified. Awatali mateeka ekibi tekisobola kutegerekeka. Omutonzi alina amateeka era ze empisa ze. Naye ku kino agamba kyagasse tewali muntu yenna asobola okukola ki? Okukyawula. Bwe bufumbo. Njagala mutegerewo awantaawo bulungi nnyo. Kyagasse tewali asobola okukola ki? Okukyawula. Bano bo bajjawa bye basoma ne babanga baawukana. Leka tugende mpola mpola mu maaso. And again in the house, his disciples asked him about the same. Olwo no babuuza mulokozi. And he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. Ogw'ekumi. Ayawukana n'omukyala we n'awasa omulala. Aba akoze obwenzi gyali. Ulira omukyala ate naye. If a woman divorces her husband, kyena kugamba nti babiri bombi bakwatibwako. If a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery. Bwenzi. Is there a kingdom of adulteress? Buba bwenzi tewali. Wali olowooza eggulu ly'abenzi. Tekiri. So kati kyenkugamba bwe wabeerayo omusumba nga yayawukana n'omukazi we ng'alina omukazi omulala ng'asumba abantu, eyo ekkanisa y'abenzi si ya mutonzi. Kiddemu ekyo. Bwe wabeerayo omusumba nga yayawukana n'omukazi we n'awasa omulala, eyo ekkanisa si ya mutonzi y'abenzi. Mu Uganda kiryani? Bw'olaba eno ekkanisa gye bayita eya Bujingo, bw'olaba ekkanisa gye bayita eya Kiganda, bw'olaba waliwo bapasitaazi awo bangi abali mu kikolwa ekyo. Aga makanisa si ga mutonzi. Makanisa gaki? Makanisa ga sitaani. Era Bayibuli waliwo weegamba nti nno mmwe temugenda mu bwakabaka naye ate muganye n'abangi okugenda wa mu bwakabaka, era mubafudde baana ba Gehena emirundi ebiri. Pastor njagala kusaba nti tujongereyo programu yaffe omulundi omulala. Yesebo. Kubanga nkimanyi tetusobola kumaliriza. Bwe tutandika bino nange nina bingi byemba njagala nnyongereko. Njagala akagambo koolekera abafumbo, bapasita ate n'abatali bapasita. Era kyekyo lwaki njogedde n'amanya g'abantu. Nowhere in the scripture does Yahweh condone divorce. And Yeshua states that if anyone leaves the covenant spouse and marries another, it is considered adultery. And if anyone marries a divorced person, both parties are committing adultery. Bw'ova wano n'oyawukana n'omukyala wo n'owasa omulala, gwe ayawukanye n'omukyala, first of all okugoba omukyala kyokka kikolwa kya kusapootinga omukazi ono okugenda okukola ensobi. Okutegeera kye ŋŋamba? Which means ku mutwe gwo gw'obeera okibalirwa okugoba omukyala oyo, kubanga mu maaso g'omutonzi tewaliyo divorce. Ekyokubiri, bw'agenda n'afuna omwami gw'afunye mwensatule gwamugobye, gye bagenze ne beegatta bombi, mwena mu kibi ky'obwenzi. Newankubadde gwe tonaba kukiyingira nga tonaba kufuna mukazi. Lwaki? Kubanga wakola ekyokugoba, wasupporting ekibi kye. You supported her to go and sin. Then bw'ova wano n'owasa n'oli nga yafuna omukyala mwensatule, gwe yamugoba ne gw'owasiza
nabali kapo zaabwe bonna mwenna muli mu kibi ky'obwenzi. Okay. So which means enkola ow'omutonzi teriyo yakwawula. Tewali space yonna yakwawukana. Tewaliyo space yakwawukana. Kujjako nga mufudde. Basibuli. N'olw'ensonga eyo omutonzi abampeere ekisa ekyo era tweyongere ku nsonga y'obufumbo bwe tunaaba tufunye time n'ebirala topics nyingi. Yawe abampeera omukisa. Weewaawo tweyanze Gatrabo mulungi ye Musumba Karugaba. Yes. Your face, yeah. Oba Joseph. Yes. Gwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu. Jukira yatwala enzikiriza ya yawe mu Uganda. Yeah. Kale kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mwerabu. Yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama. Olina omukolo, birthday party, baby shower byonna bijjaawo. Kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale, Mabamba, nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala. Ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 422 3 oba ku nooti 75 234 nooti 360. Zion Camp, ssuula mpya.